Eneyo program Mami Eyakolamu nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano w'atuuse. Bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire. Mami Eyakolamu ku Delta TV tukole. Mukwano gwange omulungi nkwaniriza nnyo ku Delta TV tukole mu programu yaffe eno ey'abakyala gye bayita Mami Eyakolamu. Amanya gange bamita Sharita mazima wanvu mukyala kaweesa, era nga twongera okugamba nti programu eno ebeerawo buli lwamukaaga essaawa zibeeremu mpaka 2 ate neddibwamu olwokuna essaawa zibeera 3 mpaka 4. Osiibye otya mukwano? Webale kubeera nga oli bulungi, webale kubeera nga weekuumye, ate webale kubeera nga okola. Era nga gamba nti programu eno eriwo okubeera nga ate mukwano ekuzzamu essuubi naddala gwe omukyala n'omanya nti no bakyala banno bwe babeera nga batandise mpola mpola ne batuuka we bali, naawe osobola okubeera nga ate otandika mpola mpola n'otuuka we bali, ate n'obeera nga totuuse we bali naye nga naawe osingako bwe wali olijjo, kiba kikuzzaamu amaanyi. Olunaku lwaleero ndi musanyufu nnyo okubeera nga ate nkuleetedde omukyala ono. Bangi badde bansindikira message nga bamulaba ku Katwe Matters Church nga bagamba bannange Nalongo Kalyango serebu nnono tiba naye mutuleetereko. Omukyala abeera musanyufu, omukyala alabika bulungi, mukyala mukozi ate akumya amaka ge. Ne tugamba bannaye naffe leka tumunoonye ate nange nga mumanyi nga mami wange tulekyo tumuleese. Mami tusanyuse okulaba ku Delta TV. Kale mukwano nange nsanyusa obalaba. Kale nnyabo. Sibyotya nno nnyabo. Bulungi mukwano. Sibyotya nno Sharita. Bulungi nnyabo. Kama yebala okubakuuma. Amiina. Mwebale kujja eno okutulabako. Era. Tubasanyukidde nnyo. Kale nnyabo. Ennyabo. Mami webale kulabika bulungi. Ekitiibwa n'ettendo bya Mukama. Akasusu. Kisa kya Katonda. Kafiga. Nga tulwana n'emibiri gino. Katonda. Weewaawo. Agaba figa. Agaba figa. Buli kimu akikola. Talina kimulema. Amiina. Bwe ky'omusaba kyakuwa. Weewaawo. Ennyabo. Munnange abakyala bakunsabye. Nange kyenvudde ngamba nti leka tukuleete. Ennyabo. Wadde ng'obeera bize. Naye tukwebaza olw'okuba nti ate akadde okatuwadde. Amiina. Tusaba otweyanjulireko mu bitiibwa byo byonna na buli kimu gy'oli nnyabo. Bannange abatulaba mwenna ku Delta TV tusanyuse nnyo okutulaba. Tusanyuse okubeerako wano. Erinnya lyange nze Nalongo Kalyango. Ndi mukyala eyeddira engeye. Erinnya lyange eryasooka nze nali Naggayi nga nkyali muwala muto nga bampita Naggayi Saala lye nabeeramu okuva nga ndi muwere paka we nafumbirwa omwami wange Musitano ne Kalyango. Ndi mukyala mufumbo maze mu bufumbo buno mu maka gaffe gano nakamalamu emyaka 34. Nafumbirwa omwami wange mu mwaka gwa 1989 omwezi gwali gwa April nga 29. Olujjukira lwali special. Ndujjukira bulungi nnyo kubanga lwakyusa obulamu bwange okunfuula Mrs. yali Miss. Kati olunaku olwo ndujjukira nnyo. Ndi mukyala mukozi kolera mu shauri yako na company manya hardware gye bayita Kasako Hardware Limited. Mwenkolera n'abaana bange tukoze nabo naye abaana bamu kati bakuze ne beetongola naye nga abaana bange bonna bakulidde mu sawuli yako kubanga mwemba zaalidde era mwe bakulidde sawuli yako etuleze kati era n'omwami wange yali musomesa by profession naye kati yawummula netudde naye n'afuna edduuka kati naye akolera mu shawuli yako yedduuka erire baliyita Staka ku Hardware. Ennyabo. Okay. Nga kirungi mami. Mami bakuzaala luddawa? Banzaala Lubya. Taata wange gye yali abeera naye bwe yanze maama wange yanzaalira Kasubi mu Kiwuunya. Bayitayo mu Kiwuunya eyo wansi. Mama wange gye yali abeera. Taata wange teyabeeranga na maama wange. Mama waffe yatuzaalira mu maka ge yali yezimbidde simanyi ndowooza taata we yamusanga oba yali we yamufuna oba yamufuna tannaba kuzimba sinza kumanya kubanga nze nali last born mu maama wange. Naye taata wange yali yabeera Lubya kati nga mama wange abeera Kasubi mu Kiwuunya. Mama wange yali mukyala mutonzi wa kyalaani bamuyitanga omukyala Nawume Babirye. Ate taata wange bamuyitanga omwami Godfrey Kibirige Sajjabbi.
ogamba baba yitanga bavaawo tebakyaliwo bonna baawumula bagenda okubeera ne Katonda ne mukama waffe ewaawo ennyabo bakuzaala ennaku z'omwezi nga mmeka mami banzaala nga lumu omwezi ogw'ekumi omwaka 2 manya omwaka 1900 nkaaga mu etaano je emyaka ngemeka oli free okujogera emyaka nina emyaka 59 leka naawe 59 ogenda kuweza nkaaga ng'ofaanana bw'oti kiki ky'okozesa okufaanana bw'oti sirina kyenkozesa ky'amaanyi okuggyako okwekwasa Katonda ndowooza kubanga Katonda anzijjako stress ebizibu bibeerawo oba mami wagenda n'okola facelift bye tuwulira siraba yadde enkanyanya bannange omukyala mulaba siraba yadde akakanyanya kyokka agenda kweza myaka nkaaga sikolagako ku facelifting yonna ate nkozesa ebizigo ebya bulijjo kubanga nze we nafumbirirwa we navubuka nafuna embalabe nnyingi nnyo era nze we nafumbirirwa nga face yange tetunuulikikako nga nze nanzijjudde embalabe nga buli kaseera buli kizigo kye bandagiriranga nga kyongera kwongera bwongezi kuzisitula kati ne ngende w'omusawo wa skin bagiyitanga OKWANJULA'N'EMBAGA yalinga ku William Street we nagendayo nampa eddagala naŋŋamba skin yeno eri very delicate teyagala kukozesa bizigo biri chemicals z'amaanyi kati nkozesa ebizigo ebya bulijjo buloshoni obwa bulijjo butonotono buvaseline obwo naye ate vaseline yesi muteeka mu face nkozesa buloshoni naye oluusi ng'obw'abaana bwe butyo olwekyo ensonga lwaki olususu lw'ababebi kiyinza okugamba tokwatangako mu kizigo ebizigo nabiviirako ddala kubanga bwe nali omuwala era nakozesa ku bizigo ng'omuwala naye ebizigo byagendanga binyongera bwongezi sikini kugifuutuula ne bino ebyaffe kati ebitabule tobikozesa sibikozesa era nze nesiiga ono baby junior ebyo baby nduunya kyekikebe ky'ebizigo kye nnina mu kisenge kyange naye olabika bulungi mpozi ne kaloshoni kenkozesa waliwo kati kenkozesa waliwo father yajja ku church yaffe ng'atunda ebizigo ng'ayina akazigo kaloshoni bakayita mirako era nkagula emitwalo egi ebiri kenkozesa nonyirira foli nagamba nsi entabula kino nentonyezamu kano nentonyezamu kano nenkola ki nekalirira ebyo sibikozesa nze mukama yakuwa ekitiibwa kya mukama wasomera ludda wa mami primary nagitandikira Makerere watandikira mu primary oba waliyo nursery era we nasomera nursery kati ku lusozi waggulu Makerere bagitanga Makerere primary school je natandikira primary 1 ya mu nursery school nava mu nursery awo nenjoyininga primary gwali mwaka gwa 7 interview kije bakuwanga ogenda mu nursery ntebalina interview gye bampa kubanga by that time era twasomanga na mu Luganda ng'ate nebye bakugamba otuuka ku ssomero ne bakuwandiika n'oyingira ekibiina basomesa ne bakusomesa nga batusomesa kale ng'oluzungu balusomesa naye ng'oluzungu mulwogera kitono nnyo nga mwogera ebisingano nga n'omusomesa ayinza n'okusomesa ebintu ebimu mu Luganda akusobola okubitegeera olwo ng'oyagala genda mu manju ng'omugamba otya ebyo ng'olongosaba can I go out I want to go out ng'ofuluma ate mu Luganda njagala kufulumako mwenako mu kabuyonjo ng'ofuluma ebyo twatandikira ne mwayimbako ku buyimba nga bwa Luganda nabwo nga buyimba kimami bwojjukira twayimba n'abato beyagala nga Yesu obwo bonna twabuyimba baana abato tweyagala nga Yesu amazima Yesu bwajja n'atuleetera Bible okusoma laba sitaani batuleetera ebikeme obwo twabuyimba ne tuzannya emizannyo gyonna egyo gy'okwepena byonna nagizannya bambi ne tubuuka ne twazannya nnyo twakula nga tuzannya primary wano ng'oyingira primary era mu ssomero lyerimu ennyabo bakuwayo interview mu primary bwe namala nursery ndoza report gye basinziirangako ne bala nti kati ono asaanidde ogenda mu P1 ne banteeka kuba essomero lyali erimu ne nagenda okulaba nga ngenze mu P1 ne ntandika okusoma
kati Makere primary nasomerayo okuva mu nursery paka mu P6 kati P6 bwe mama wange mamango oyo omugenzi nawe babiri gwe twabiranga naye mu Kiwunya ne bamugamba nti n'amasomero gano ag'e Kampala primary bagiyitanga agakaani nga primary school tiyo basasula sente entono kati nankyusa nantwala nagamba ne standard ne bamugamba standard eri sinungi nnyo ng'e Kampala kati nankyusa nenzije Kampala primary school mu class chao mu P6 natandikirayo nensomero P6 ne P7 naye natambulanga okuva mu Kiwunya nantambuza bigere pake Make Kampala primary n'abaana abaidambwe mwasanga nga mu kkubo nga mutambula nabo kubanga twatyangamu abantu balinga bangi awo nanga tuyita bakiyitanga mu Kivulu nga mwe tuyita omwo ne tusaliriza ne tugwa wali kugugudde ne tusala ne tugenda ewafu. Mama yakupakingiranga ki? Mawulu era gabiranga mawulu eggolu lyaki? Eggolu erya Lumonde eggolu naye nga ku ssomero batuwaayo obuugi batuwangayo obuugi ku ssomero naye nga batupakingira mawulu muwogo biki ebyo byonna nga byo mulya ku ssomero nga tewaliwo byakugeya nti ono yapakinze eggolu ate ngwa bifaako gwobeera ku bibyo sente kati oba tozirina ate olina ekyokulya kati nga akupakingira ekyokulya kyofunye kyonna oba n'amazzi oba oluusi n'amazzi onoza twagajjanga na ku ssomero nga tuganywa ku taapu woota ng'ebiseera ebyo tewaliwo bino nti amazzi galiwo ate balina okugafumba ndowooza oba tegalingamu bikyafu ebiseera ebyo siyinza kujjukira naye nga batwanywanga amazzi ku ssomero ngera ogasanga oluusi ku taapu n'onywa kati nengenda e Kampala primary gye nasomera paka P7 gye nagimalira. Obulamu bwo primary oyinza bwe summarizing otya bwali butya? Bwali buzibu nnyo. Kye kyabufula obuzibu mami? Twali mu mbeera njakyavu nnyo. Mama wange yali mukazi nga mutunzi wa kyalaani. Ati n'okutumpoza wakati twakulanga mama era we twabeeranga ng'alimawo emmwanyi. Kati emmwanyi ezo twazinoganga ne kyalaani kye yasambanga ne twerimira n'emmere kubanga tetwagulanga mmere waka nga tulya emmere nga tulya lumonde muwogo amayuuni ng'era emmere sijagala nga yantama kubanga ng'ogiridde nga tugiridde ate nga amatooke mama bw'alima ebitooke nga amatooke bagabba kubanga twali mukumpi yalinga tawuni awe kasubi we twabeeranga nga amatooke bagabba kati nga ate mukazi watuwasevingira kasente akwateyo aka school fees ate addire n'akanagula ettooke ng'oluusi kirema ng'ogenda okudda waka n'obuuza mwafu mama bavumula ekinti amayuni n'ettimpa nga zenva bane ng'oli oyagala kaaba maziga naye ng'ate olina okugalya nga yemmere eriwo kati obulamu obwo ne tubukuliramu kugamba nze nakulira mu bulamu bwali bwakinaku nnyo 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 era kyavunga twali baavu nnyo bwe mba nkugamba kubanga taata wange nze saakulirayo kale bakulu bange bo bagendangayo wa taata naye ffe taata affe yazaalanga abaana yasooka n'awasa omukyalo w'empeta n'anoba bwe yanoba ndoza n'atandika kufuna bakyala nga bw'abazaalamu abaana nga bw'abaleeta awaka naye kati nze maama wange n'agamba omwana wange olw'okuba nze nali last born nze teyanzikiriza kubeera kuwa taata wange. Lwaki? Kubanga nali ndoza mwana muwala ate nga nze mu Galanda we n'agamba mwana wange ono wa ku mugugu tajja nga genda kati taata wange n'agaana nze okumpa school fees naye baganda nga balenzi bo bagendangayo bo ne babeerayo ne bamalayo holiday oluusi n'abawa ssente n'abaweerera naye nze teyampeererako mama wange yeyampeerera mpozza ate bwe namala P7 we yali aluwooleza nti atandika okumpeerera ate taata wange bamukubira amasasi bamukuba bukubi masasi bamukuba masasi ku mabote tu. Yali mujaasi oba yali atambula mu budde? Yali musajja nga kati yakolanga naye n'asuubula baali bagenze kusuubula manda iyo gye bamuttira kati abajaasi abajaasi bobote ne babasanga ne bamubuuza oba bamubuuza ssente tetuyinza kumanya naye bamubuuza ndoza ssente ndoza ne bamukuba amasasi ne bamutta era bamukomyawo ne batugamba kati olw'okuba nze nali sibeera naye byonna saabimanya nnyo nnyo ngenda mbijja mu baganda nabigendanga mbijja mu baganda bange ate nze tatange era bwe yafa kwegasaalumwa nnyo kubanga yali tabadde mu bulamu nagamba nze mama wange kasita waali kwegamba nakaabanga olw'okuba baganda wange nabalabanga nga bakaaba naye kwegamba saakifiiringa nnyo nti tatange kuba teyali nnyo close gy'oli
Ennyabo. P7 eno wagikola otya? Nagikola bulungi era nafuna first grade. By that time twakolanga nga babala maxi. Nga bw'ofuna 210. Ng'olobe obeera na first grade nga kwetandikira. Kati nze nafuna 211. Era ne nfuna first grade kati awo ne bampa na buwi enabbingo. N'osomera bwerere? Ne bakugamanga abaana bwe babayita nti ono bamuwadde ekifo n'obeera ku gundi ku list. Kati nze banteeka enabbingo gye bampa first choice. Gye wali otadde first choice. Okay. Era ne bampa gye nagenda ne nkolera okuva S1 mpaka S6. Mu holiday ya P7 wakola mirimu ki? Mwana wange nakola emirimu mingi. Gye tuyinza okugamba nti vacation. Nalimanga awaka. Nalimanga emmere. Era nze nakula okuva obuto bwange ndowooza okuva mu nga mu P4 nga nsobola okusimba lumonde ebikata n'embitema n'ensimba lumonde. Nga nsobola okusimba muwogo, nga nsobola okusimba kasooli, kuga twakolanga obulimiro bwaffe obwo. Kati bwe walimanga lumonde onaakula nga bw'omusimamu ogusoose nga maama amugulirako ennyama. N'owulira nga gwoli wate maama n'akuwa ekifinga kya ggumba kubanga walimye lumonde. N'agamba Saala yalimye lumonde we uno gwe tulidde kagamba ng'ebyo bituzaamu nnyo awaka ebintu bwe bityo maama yatukuzanga ng'era buli okola ekintu ekirungi ng'akubaako kyakusanyusa oba yagenze nga Kampala. Kati nze mu kyokusatu nali nga nsobola okufumba emmere nengisibirako ne box ng'ebinyeebwa nengisaanika nengifumba nejja bulungi. Kati nga maama bw'ava e Kampala ng'eyo ng'andeetera ekindaazi ekiwooma ennyo sikugamba ekindaazi kiri siddangayo ndowooza nakiraba kubanga ekindaazi kyabeerangawo nga bakikola nga kirimu colors nnyingi naye nga kiwooma oba yakigulanga wasinza kumanya kubanga saamubuuza nti wamama ekindaazi wakigulawa. Nalyanga buli nga mbawaako oluusi ng'oluusi sibawa ng'era womanya abato. Nga oluusi obawa naye ng'era nabo oluusi abaleetera n'abagabira ate gwe n'akuwanga kinene kubanga okola emirimu awaka. Kati nze nakula nga ndi mukazi mukozi. Kyatandikira waka kuba mamange yali mukazi mukozi nnyo nga alima emmwanyi ezo nga tunoga emmwanyi era nze emmwanyi okugironda kamu ku kamu nga sirekaawo wansi n'okuŋŋaanya eddebe lyo ne lidda wali. Kati ebyo byonna byatuyamba okuyiga okukola n'okulima ennyabo. Kwegamba mu bulamu bwo obwo bw'ekito okuva ku primary kale okuva mu nursery kyekyo kyotalyerabira? Sikyerabira kubanga era bwe namala olw'okuba obulamu obwo bwali buzibu. Kati maama nga talina era ssente. Kati bwe namala okusoma nenyingira S1 maama wange n'aŋŋamba nti kaakati Saala nze ebyetaago byo sibisobola kubanga essomero lye nali nyingiddemu nga beetaaga ebintu nga bumanye yantwalayo naye kati bwe yantuusaayo nga bwenzija maama mugamba njagala kino ngera omuwala bye weetaaga ebyo ng'olina by'olabyeko ku baana ebyo nga weegomba naye n'omugamba mami njagala kino nga muyita maama kuba mami yali tebyaliwo ebyo ebya mami nga tumuyita maama naye ne mugamba awe njagala kino kati maama nga waka yalimanga n'ebikajjo nga asimba ebikajjo ate nga abitema ne babitunda nga tubitema ne tubitunda nga babigula awo kubanga nga tulinaanye kwegamba Makerere University abaana batambulanga ababeera mu university ne bajja ene waffe okugula ebyokulya. Kati nga maama ngamba mu holiday nayingira S1 buli holiday kati gwojjanga okutema ebikajjo obitunde ojjemu ssente ezigula requirements ze eziddayo ku ssomero. Kati naye tegereza ebikajjo nga bisala omubiri gwonna n'olyoka oddayo ku ssomero nga gulinga kikakampa kubanga ebikajjo byakusala. Kati naye ng'oto olina okuŋŋaanya ssente weegulire ebyetaagisa ng'ebyomuwala era omuwala atandise okugenda mu nsonga z'abakyala weetaaga pads weetaaga biki nga byo byonna mamange tabimanyi nga gwe olina obbinoonya. Tewatyanga baana kusekerera ng'ozeeyo n'olususu bwe lutyo? Nga mwana wange ndooza nga sitya kuba abaana b'ennaku zino babeera bagamba abaana banandaba batya nga siina kubanga ate nga ssente eno njagala ng'era nyina ozikuŋŋaanya ate nga bwe sizikuŋŋaanya nga naakola ntya. Nalina sisita nga omukulu yali afumbiddwa naye yalinga musawo by profession nga naye mukazi watte era naye akasente nga katono nga afumbiddwa ate omwami era yalinga tamuwa nnyo nga bampayo ke bampadde ka pocket money naye ng'ebyetaaga era nyina obbigula nsobole okuddayo nga nange senior wani bakuwelkaminga batya?
batuwelkaminga bulungi abaana batutiizinga abenjagala okuwulira maama ate kati nze manya nali nsomedde mu kasomero nga okusooka mu kakyalo kati oluzungu saaluyiga nnyo ddwogera nawuliranga oluzungu nga nsobola okugira era nze ne kaakati sijja kulimba oluzungu sirukozesa nnyo kubanga kyankuliramu okuva obuto kyagaana nasoma nemmala nenfuna ne diploma naye era oluzungu sisobola kubeera awo nendwogera nnyo kisusse okujjako luno oluzungu lwensobola olusuubula nga kigambo ki ebyechina ebyechina bakugamba quantity one piece ebyo bwebityo byebaagala bwe byagulo lwangu nnyo naye kati okubeera awo kale nsobola okunyumya nabo oluzungu nsobola okunyumya ekisaanidde naye okubeera awo bannange okwogera oluzungu throughout era nze mbeera mbagamba nti ne bwe mba nsaba omuntu nga ngambye muzoba kati oba omukolo oba gwa luzungu mbagamba nti banenze essaala yange ngitegeera mu Luganda sigitegeera mu luzungu kubanga nakulanga oluzungu ndukozesa kitono nga nduwulira omusomesa n'asomesa n'onoonya by'onoonyezza n'osoma by'osomye n'otambula mukama n'akutambulizaawo n'akubeera n'osobola okuyita n'ogenda mu kilaasi endala naye ate kati wakabi wadde oluzungu terukozesa nnyo naye ate wakabi nkozesa olumala era mukwano katugende mu Bulango ate bwe tukomawo tugenda kweyongerayo n'olugendo lwa mukyala Nalongo Sarah Kalyango tova ku Delta TV tukole programu yaffe eno bagiyita Mami Eyakolamu enayo programu Mami Eyakolamu nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano watuuse bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire Mami Eyakolamu ku Delta TV tukole